ate Kabaka bamukoze batya bannange empewo zakyankalanye zamuwaddeyo bannange Kabaka bamukoze batya Kabaka bamukoze batya ate bamukutte empewo zamuvuddemu bannange Kabaka pressure yakoze atya Kabaka pressure owabiri Botusinza high pressure bamukutte Lubiri oba lulekeddani bannange bamukutte si wabi Kabaka pressure abambo wabe abagalagala empewo ate zamuvuddemu bajjajja bannange bakoze bubi nabo empewo zeeyisa bubi bayinza omuta oli Kabaka mulamba empewo nazo teziri siriyasi abambowa olubiri lusigadde ettayo si wabi Botusinza high pressure Finally, obwakabaka bwa Buganda bubuno buvuddeyo ku nsonga za pressure okuvuma n'okuwemula Kabaka ate ngayo poliisi emusomedde emisango etaano egimuvunaanibwa ate yuno omukyala abadde nga amuli emabega n'ensonga zino lwaki abadde nga avuma n'okuwemula Kabaka naye nga muli mutya baddiya mwasibye mutya mwasize mutya kansubire muli bulungi yonna gye muli okulabira tanaba subscribing mukwano kusaba soko subscribing Emerald K News liking eno video sharing commenting atekako notification bell ako wakadde wentekayo video obeerenga tojisuubwa naye nga kansubire muli bulungi yonna gye muli okulabira ba returning subscribers mbagala nnyo ak'ensuso munnange poliisi finally yavuddeyo neeyogera ku nsonga za pressure kubanga abantu bangi babadde batandise okutankana okukwatibwa kwa pressure nga bagamba yinga poliisi esirise ng'omwami Felix yenna nga asirise tewali kanyego bino fulufiga byatugamba byonna ayinza okuba alimba ayinza okuba ali mu katemba bayinza n'okuba nga bakwatagana ye ne pressure nga bali kuwudiisa abantu nga bali kuzanyira abantu ku mutwe naye olunaku olw'eggulo poliisi ya Uganda yavuddeyo neeyogera nettaanya ku nsonga za pressure ez'okuvuma n'okuwemula Kabaka era bamutaddeko emisango etaano egimuvunaanibwa bamusomedde emisango etaano egimuvunaanibwa era omukulu Felix enanga yavuddeyo n'alabula abantu bonna abakozesa social media obubi abavuma ne bwoba ovuma muntu wa bulijjo bagenda kubanga bakwatibwa we batyo omukulu Felix enanga we yavuddeyo n'agamba balina obutambi 50 bwe balina oba pressure ng'avuma era bwe bugenda okukozesebwa ng'obujulizi mu kkooti naye kasooke mbateereko wano eno Felix enanga nga annyonnyola ku nsonga za pressure okukwatibwa kwa pressure emisango gye bamuvunaana gyonna yagisomye era mugenda kuba mugiwulira mweno video gye ngenda okuba nga mbateerako byonna bye mwetaaga okumanya ku pressure mugenda kuba mubiwulira mweno video ng'omukulu Felix enanga abinnyonnyola so kansooke mbateereko eno video mugirabe then awo maaso tugenda kuba tukomawo naani ali emabega wa pressure songa ki lwaki yavaayo n'avuma n'awemula Kabaka era tulina n'emmengo nayo evuddeyo obwakabaka bwa Buganda buvuddeyo ne bwogera ku zino ensonga naye nga kansooke mbateereko eno video y'omukulu Felix enanga mugirabe then tugenda kuba tukomawo n'amawulire amalala.
yenyigidde mu bikolwa eby'okuvvoola n'okutyoboola n'okulinnyirira ekitiibwa kya Kabaka wa Buganda awamu n'Obwakabaka okutwaliza awamu ng'omuvubuka ono gwe bayita Musana Ibrahim yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 17 February abakessi baffe aba crime intelligence ng'ono Musana Ibrahim ayina nga mutuuze w'e Kawuga Mukono ate nga ayina n'amaka mu kitundu kya Kira Road. Yakwatibwa oluvannyuma lw'okukifuula omugano okuvvoola n'okutyoboola Kabaka wa Buganda oba ekitiibwa kya Kabaka wa Buganda. Ono abadde agenda n'akwata obutambi mwabadde ateeka ekifaananyi kya Kabaka wa Buganda, Katikkiro n'ebifaananyi ebikwata ku Buganda, ku Bwakabaka bwa Buganda, kati ng'akikola mu ngeri ng'ayitira ku mikutu egy'enjawulo egy'ebyuma bikalimagezi, n'alyoka alinnyirira ekitiibwa kya Kabaka wa Buganda n'Obwakabaka. So ono yagguddwako emisango egiwerako oluvannyuma lw'abakessi okuva mu crime intelligence okumukwasa abambega okuva mu kitongole ekikulu ekya CID ekibuli, ng'ono bamuguddeko emisango nga bwe mbannyonnyodde egyekuusa mu kukozesa obubi ebyuma bikalimagezi, olulimi olutasaana mu byuma bikalimagezi, ebikolwa eby'okusiga obukyayi, okuvvoola n'okutyoboola ekitiibwa awamu n'okukumaakuma mu bantu omuliro. Nange gyegyo emisango egyateereddwa ku pressure 24/7 egimuvunaanwa, era waatyo omukulu Felix Enanga we yavuddeyo n'aginnyonnyola. Naye nga tuzeeko ku sayidi eno, ku sayidi ya Buganda, finally Buganda yavuddeyo n'eyogera ku nsonga za pressure okuvuma n'okuwemula Kabaka. Abantu babadde nga bavaayo nga bagamba ye Buganda ng'esirise, Buganda ki bannange, ne boogerera awo ebigambo bingi, abamu ne babiteekamu Katikkiro nga yali okutuma pressure okuyisa mu Kabaka amaaso. Naye finally Obwakabaka bwa Buganda bwavuddeyo ne bwogera ku zino ensonga nga bayita mu minisita w'amawulire era nga ye mwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda. Yavuddeyo n'agamba buno Obwakabaka bwa Buganda bwali bwalopadda omusango ng'ennaku z'omwezi 13 baali already balopadda omusango, naye lwakuba baali tebabitadde mu mawulire nga tebabitadde mu public, so abantu balowooza Obwakabaka bwa Buganda busirise, tewali kye bukozeewo, naye ng'olwedde bambi baali omusango bagulopadda ng'ennaku z'omwezi 13 guno omwezi ogwokubiri. So oyo omwogezi wa Buganda yavuddeyo n'annyonnyola ku guno omusango, n'annyonnyola ku pressure butya bwe baaloopa, era n'agamba okukwatibwa kwe Buganda yeri emabega w'okukwatibwa kwe. So kati abo abantu ababadde nga bavaayo nga full figure nga bagamba be bali emabega w'okukwatibwa kwa pressure kirabika balimba, kuba ono omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda yavuddeyo n'agamba Obwakabaka bwa Buganda bwe buli emabega w'okukwatibwa kwa pressure oba gwe wandiise Musana Ibrahim. Naye ngenda kubasooka mbateerako wano eno vidiyo mulabe nga babannyonnyola bulungi ku ezo ensonga. Then awo maaso tugenda kuba tukomawo n'omukyala ali emabega wa pressure era n'ensonga lwaki pressure
yakola ebyo byonna yalina ensonga ze lwaki. Naye kansoke mbatereko eno video mulabe ki ekiva emengo ku nsonga za pressure okuvuma n'okuwemula Kabaka. So kansoke mbatereko eno video mugirabe, then awo maaso tugenda kuba tukomawo n'amawulire amalala. Ntegeeza Obuganda, nze Israel Kazibwe Kitoke, Minisita w'amawulire okunga abantu ate era omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda. Ndi wano ku nsonga enkulu ennyo ebadde etambula, n'ensooka okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali alamula Obuganda atudde entende ku Namulondo y'abajjajjaabwe. Ensonga enkulu ebayisizza mwenna bannamawulire ensonga ya muvubuka Musana Ibrahim abadde akozesa emikutu gimuyunga bantu mu ngeri y'okutyoboola Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka. Sabbiiti gye tukubye emabega Obwakabaka bwa Buganda bwavaayo ku bibadde biyitingana ku mikutu egy'enjawulo ku muvubuka ono Musana Ibrahim omutyoboozi abadde agufudde omugano okutyoboola Kabaka wa Buganda, Katikkiro wamu n'okuvoola ekitiibwa kya Buganda wamu n'abakulembeze abalala. Nga 13 mu Kutulasanja 2024 Obwakabaka bwa Buganda bwaggulawo omusango eri Director w'ekitebe ekikulu ekya CID ekibuli ku nkozesa embi ey'ebigambo ebiyitingana ku mitimbagano erimu okuvoola Ssaabasajja Kabaka, Katikkiro wamu n'Obwakabaka. Twebaza ab'ebyokwerinda ab'enjawulo abaasitukiramu ku nsonga eno gye badde bakolako kannabwala. Tutwala omukisa guno okubategeeza abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna okukwatibwa kw'omuvubuka ono Musana Ibrahim gaali maanyi ga Bwakabaka n'okufaayo kw'ebitongole ebyokwerinda. Munnange bwo Obuganda bwe butyo bwe bwavuddeyo ne bunyonyola ku nsonga za pressure. Naye nga tuzeekoko eno ani atuma pressure, ani ali emabega wa pressure. Nsonga ki lwaki pressure avuddengayo ng'avoola Kabaka, ng'amuwemula, ng'amuvuma, ng'amuyisaamu amaaso. Munnange ebyazuuse ku pressure waliwo omukyala we UK abadde nga amukozesa era amanyiddwako nga Patricia. Pressure buno yalina pulaani ey'ogenda ebweru, yalina pulaani ey'ogenda e UK ng'afunye ne visa ng'abulako tiketi yokka, naye buno ekyamulemesa okugenda medical results zaakomawo ng'omusaayi gwe si mulungi mu nsonga za HIV. So mbwawo nafuna depression, kati awo we yakonectinga n'oyo omukyala owe UK amanyiddwako nga Patricia, we yakonectinga naye ng'ali mu depression. Kati ono omukyala n'amusomera ddiiru eyo ey'okuvuma naddala abo abakulembeze b'ennono ba cultural leaders nga mwotadde ne gavumenti mbu kubanga eyo contract omwami Lumbuye ye yali agiyina, naye olw'okubanga abantu Lumbuye baali bamuguddemu nga bamuggyemu obwesigwa byayogera babikuba, so ne balaba nga Lumbuye kirabika afeedinze, ne banoonya omuntu omulala omutoototo fresh gwe basobola okuwa eyo contract. So ono omukyala mbu we bakwatagana ne pressure nga pressure ali mu depression. Omanyi ebyo ebintu byogenda ebweru oteekamu ssente nnyingi, so kirabika yali ataddemu ssente nnyingi ng'ate biganye olw'ensonga za medical issues nga biganye okuyitamu, so n'afuna depression ennyingi nnyo eyamukuba. So mboyo omukyala yakozesa eyo chance olw'okubanga pressure yali mu depression, n'amusomera eyo ddiiru ne bamuwa era contract ey'okubanga avuma abakulembeze b'ennono waneno mu Uganda, nga wateekamuko n'aba political leaders naddala abali mu gavumenti nga president weebityo. So munnange n'akola contract era be babadde nga bamusasulira apartment era abadde asula bulungi nga bamuwa ng'era bamusasula bulungi kuba abadde akola omulimu gwe nga bwe baamugamba. Era oyo information yenna gwe mubadde nga mulaba ku page ye ng'aleeta zi articles, aleeta zi videos eza Buganda ez'edda
ng'osobola okgenda ku intaneti buli we wandisuubidde osobola okufuna ezo videos nga teziriyo naye nga ye aziyina be babadde bamuwanga oyo information yenna nga be bamuwa oyo bwino yenna ng'otasobola kusanga ku intaneti ng'otasobola kusanga ku mutimbagano wonna we babadde nga bamufiidinga information naye nga tebamuwa ngeri mboba yogera bwoti obakola bwoti bo just babadde nga bamuwa information kati ye engeri gyayisaawo information ye eyo ebadde engeri ye si ngeri y'abali abamutuma naye nga omulimu abadde agukola bulungi omulimu gwe abadde agukola bulungi nga bwe bamugamba naye ekyalese obuzibu yafunye omuntu eyamugambye munange pressure toloba kyusaamu ku nkola gy'okolamu ogwo omulimu gwe bakuwa okukola kubanga wootalabuke ojja kukola paka contract eggweko bakuggyeko contract nga lumbuye obeeraawo nga tolina kiddako ng'ate tolina kyofunyeemu weebereremu kwe kumuwa enkuba empya gy'alina okolamu ogwo omulimu kwe kumuwa enkuba empya eyo ey'okuvuma n'okuwemula n'amugamba vuma owemule vuma owemule awo ojja kufuna kyoyagala jjukira ate ng'olwedde pressure ali desperate ayagala kuva mu Uganda Uganda kimutamye ayagala kugenda bweru so ono n'amusomera ddiiru n'amugamba w'onoovuma n'owemula bajja kukwata bakusibe w'onootuuka wali ng'osaba obubuddamu oba kyewandiise asylum bijja kwanguyira bijja kuba bitambulira ku sipiidi ya waggulu kubanga olwedde ojja kuba olina n'obujulizi byonna bijja kubeera ku intaneti ogambe mu nsi yange tebanjagala olaba abansiba sirina mirembe mu nsi yange so nsaba mmwe abazungu mumbudamyeko kubanga abantu nga tolina mirembe mu nsi yo abo abali b'ebisyaga mu nsi yammwe nga mulina entalo abo abantu bayanguwa okufuna asylum mu nsi ezo ez'abazungu so munnange oyo omuntu yamubalira pulaani bw'atyo yamubalira ddiiru bw'atyo era kuneeno okukwatibwa kwe n'okusibibwa kwe kiba kimukolera kwegamba byonna bitambula nga bwe yabibala oba nga bwe babimubalira so wali bafunye chance evaayo bonna obudde bwanaaviirayo bwe banaaba nga bamusibye ng'emisango gimusinze bonna wanaaviirayo kwegamba ye CV ye ejja kuba nnene wanatuuka wali ku ssaawa ey'okusaba obubuddamu mu nsi z'abazungu eyo gy'asuubira okugenda mu UK naye abo abamuwa contract oyo omukyala amanyiddwako nga Patricia mbu yamukubirako ennaku 2 emabegaawo nga tannabakwatibwa n'amugamba bannange pressure gwe ng'osusse ate ng'oyiseewo ne ku lumbuye kwegamba ekintu ng'okikubye n'amaanyi n'amugamba alekeraawo okuvuma n'okuvoola Kabaka ebyo by'okuwemula abiggyemu tebyali mu contract era mbu abamuwa contract oyo omukyala Patricia bw'atyo bwe yavaayo n'amugamba ennaku 2 nga tebannaba kumukwata so abantu ababadde nga bavaayo nga bagamba bannange ani ali emabega wa pressure biki alina abanene mu gavumenti yeesize eki munnange eyo y'ensonga lwaki pressure abadde nga akola ebyo byonna abadde ng'akola eby'okuvoola Kabaka okumuvuma n'okuwemula naye laba agambye mbuno abadde akozesa ne ku njaga waliwo enjaga ennaku zino abantu gye bakozesa ennyo emanyiddwako nga ice ey'enjaga ebeera nga munnyo ebeera nga wolaba ogwo omunnyo era esse abantu bangi bagambye mbuno n'enjaga nayo abadde agikozesa naye bye by'okubeera omulalu si mulalu ategeera bulungi nnyo just ali desperate ayagala kubanga ava mu Uganda ng'agenda ebweru naye ngenda kuba mbalekerakoko eno video muwulire n'ebisingako ku bino ebikwatagana ku pressure ensonga ze lwaki abadde nga avoola Kabaka amuyisaamu amaaso amuwemula n'okumuvuma so kambeere nga mbalekerako eno video naye nga mubeere bulungi mweraba Butabika Prasto Butabika yani
Butabika oyo gwotambuza. Butabika ono butabika nze I have it on record. Omanyi balina mikwano gyabwe ekyo mukimanyi. Butabika yafunamu obuzibu emabegaawo. Okitegera. Butabika yali agenda Bulaaya. Kaakati obuzibu bwajjira ku health results ze. Health wangi anti wulira nzija Butabika obuzibu bwajjira ku health results ze emabegaawo ebiseera ebyo. Akati bwe yafuna health results ze nga si nnungi eza HIV, Butabika n'agenda mu depression. Ogera. Akati bwe yagenda mu depression n'akwatagana, waliwo omukyalo omu gwe yakwatagana naye nkuba kyeyo nga wano ate naddala e UK kaakati nkuba kyeyo oyo n'abeera ng'alina ebintu byamusomeramu. Omuvubuka oyo n'agenda mu depression era yakaabanga nnyo ebiseera kaakati ne bamusomeramu kubanga ekobete yali amaze okugwa mwe ba mindset mwamukuba ekobete eyo no wettake ebintu by'emiri ng'okozesa koodi ennaku zino w'Emily Smith abantu batuuma amannya gaabwe nga bwe gali kati okobete owettake akola atya wettake wegadde mwogerako yagwa. Omanyi kaakati jjajja Ichuli bwe yafa bantu bangi bagwa ekobete y'omu ku bo naye byakwatako ebikutuka kaakati ekobete yalina contract eye y'okuvuma n'okuvoola cultural leaders. Contract eyo era nga basasulwa. Nze nkugamba kino on record kubanga nange waliwo abantuukirirako nga baagala mbeereko bye mbayisizaawo nga balowooza nti nze platform yange ekwata ssente nebaga nedda fe bya patriotism ate ebintu bya culture biri massive biri deep nnyo. Tetuli ezo sente z'ekibi ezo ate n'ekyokulala ebintu bye baali baleeta nga biri just gundi tebirina evidence tewaliwo gundi DNA ze boogerako nga bw'okimanyi nti Obwakabaka nabwo bulimu mafiarism era nabwo ng'edda bwe beerwanyisanga ne beetemula ne bejja ku bufuzi era bwe biri kati it's just this is Zen generation because of course the easiest means. Butabika bamuwa contract y'okkuba. Butabika bamusuubiza bagenda mutwala Bulaaya. Bamusuubiza ssente era nga bamuwa ssente era nga he's living a luxury lifestyle. Simulaluwa pase okitegeera. Kaakati ate n'ekirala ne balaba tolaba nti no bwe yajja mu style ng'ali ku side ya bukofiira. Omanyi kaakati buli omuntu yenna yali ajja ng'ayagala quick fame n'okuyisawo byayiseewo nga yeekweka mu bukofiira of course. Kaakati ono Butabika bamuwa contract okitegeera. Contract eyo bagijja ku ekobete kubanga ekobete talina kiddako akulukuse abantu batanze omukubamu ebituli ati nga bafuna fresh naye nga fresh oyo loose cannon fresh Butabika nga bamuteekako era omusirikale wali pembeni bamuteekako ekikazi wali nga kyekikuuma kitegeera kati fresh ono jjukira ali desperate ayagala kuva Uganda ayagala kukyusa yes bamuwadde apartment ennungi ne bamugamba koonera ddala onoze nedda bo bamuwa information naye kakati buno obutungulu n'obunzaali ye format ye nga ye kati afuuka desperate ayagala okuvaayo kuba jjukira kati tuyingidde mu season ensi zonna zonna ez'Ebulaaya we zigabira empapula yeno season gino emyezi gino bagaba empapula kwegamba they a bit more relaxed era ensi ezisinga ziteddemu n'essente okuleeta abantu abo Butabika atandika okuba ekintu ng'akitwala bulungi kubanga kaasomaasomamu kati nga baleeta obufaananyi bakola obuntu bwabwe era ng'atambulirawo ng'ekintu kye kitambula bulungi ng'era bamuwa akasente ke. Kaakati obuzibu bujja nti nno ki ono amukuuma nga falling in love nga abantu bano kwanguyiza wandibadde okuwona bwoti ono amukuuma nga atandika kuba masavu amugamba kuwonera ddala awo neri ewa Museveni naye okuwonerayo ddala ne mukazi we nesimanyi jjajjaawe yafa naye muziikuleyo naye sokoleke Emily Smith ono amukuuma
naye batandika amuwa amasavu amukuma atandika omuliramu nti bw'oba oyagala okuva e Uganda kati olina kuba ku mutwe olina kuba kugumba kuba otokuba kugumba ogenda kubeerawo bwotyo bamale contract bagikuggyeko obeerenga ekobbete otandike kweyiyiza bulamu okitegeera kubanga okitegeera kati ye nga kayitiridde munjagala kutegeera omukyalo ono gwabadde abeera naye oyo omukyalo oyo gwabeera naye yatandika omukuba amatooke si ate kakati olowooza kakati muti si muti of course okitegeera kubanga kati abo bo bagenda side zombi butabika agenda side zombi butabika bisexual kubanga butabika nkugamba nti bwayingira bwajagala ogenda e Bulaaya ayingirire ku byobusiyazi bigaana empapula ze zirina we zizingamira naddala I have it on record oli yagamba nti no yafuna depression kubanga olwa health results ze saga balina sima genda maaso kati obuzibu kati eyo awo bamuyingirira kati najja naye nga format jazze alina okwekweka mu bw'obukofiira nga alina okufuna essimu ng'agenda mu simu kaadi 2 asobole okufuna abawagizi omanyi ab'obukofiira nabo tebalina kiddako nabo babuukira etokota kati okitegeera engeri gye batalina ntino tewaliwo omuntu gwe balwana naye ekyuli wuuyo yafa Museveni yafa ne ku Facebook nawulidde nti yakozeyo kaposti naye kakati tewakyaliwo kiri awo kibiisanya kiba keepinga relevant kubanga saga mungi ate saga atambula olaba ne Pretty Nicole kati abasinga ne views Otekayo posti ya Pretty Nicole ne yabo bukofiro labe kinatambula kati yo teri kidda katenge ebintu byawe of course bitambulira wano ku internet je wali amaanyi era eyo kikola banga balwana nyera kikola te basobola kwagala alien skin omuvubuka bamusomeramu banga kuba kugumba amusomeramu oyo omukumi we nga amusomeramu nti kuba kugumba kubanga bwokuba kugumba bagenda kujja bakuyole ebyo ebifaananyi ebyo bye bigenda okuyisaawo wali oyitewo obyange kitegeeza mindset nabadde sport ono benagambe nti abadde azimba CV kiri naye anti nkubuulira kati ono amulira mujjukira abannayuganda enkwe jukira bali bamuwa contract bamusasula bulungi nnyo kati ono ayagala divertinga naye okitegeera nga mugaba kuba kugumba ono kuba kugumba bajja kugenda bakuyole bakuteeke ku kuwangali era bw'ovaayo gye bakusibidde agenda e Bulaaya ogenda agendera kawewe ekitegeeza n'ebintu by'okumukwata bimukolera nnyo era tewali kitali mu mawulire posti yonna gye muteekayo emukolera nnyo era eyegenda okusobola okumukusa ennyonyi omukuumi amugamba saakubali akatokiraba kuba kati oli atandise okulya amatooka afoolinze in love okitegeera ayagala naye amwanguye yanguye abeere nga alina omuntu we okitegeera